This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Aha. Why? Toko wa pichi? Zino ya kamaro kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Twasobodde okutuuka mu budde. Leero tuuse mu budde kyewuunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyi ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma omitwe n'amannyo. Mukozesa ride now buli woboli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Rust and Rhyme is back! Komya wonga ya amani. Eno ye stage singa munene jogenda kulabira ko banna Uganda nga bakuba endongo. Ne bali ennyama, ne bakyakala. Muche bayita Ultimate Sunday Chill. Rust and Rhyme ne komyewo. Atenga yakabinyo mwana. Okusinga lwe yali ebadde. Juni lumu Lugogo Hockey Ground. Wajokera lwe Fire Baby Winnie nwajibu yajja. Lugogo tickets zagwayo. Tofika kuruno. Ukinga ticket yonga buchari. Ojonyumire vibe zisingayo. Endongo ya banna Uganda. Ya reggae, raga, dance hall. Tujikona tusorobeza. Reggae, raga, nyam nyam. Ticket yenkado jirina. Chakora. Ereri validi. Bwatalina. Sasure emitwaro 10. Ticket jifune ku FlexiPay. Niga kamunyenye biri mwindemu. Kadara. Ene ndongo tujisala kwa chimafia. Neba besti. Neba chiayi. Balete baloze ku vibe ya Winnie Nwaji. Yanga Mulo. Sama Soja. Bini Ganta. Final UG. Karuka Sita. Oh! Rust and Rhyme Nangam. Sunday ngalumu June. Hockey Grounds Erugogo. Exclusive wako. Infinix. Stanbix FlexiPay. Coca-Cola. Sprint UG. Capital FM. Buzz Events. Afro Mobile. Sanyuka TV. NBS Music. Olo nebitegekebwa. Swangs Avenue. Tikasuku ne banno abalowooza bimutyo munneewuunyisa. Okulonda kwa Uganda kati abantu balonda mutukolere. Olonda gamba nange mmulumizaamu. Tetukyali ku ebyo. Era waliwo wano eyajja kalenda awo. Edda nga mayinja otanafuukawo NRM. Mwami Sematimba yajja kalenda nga bayimbi we batuula nga najja n'atubuuza lwaki akalulu kange nze artist munnama ate mugamuwagira lukwago. Mayinja nambuuza kakati gwe wadde atukuwagire lwaki n'agamba nze nkolagana ne gavumenti eriko. Njabba tusaako obuweereza nga sigenze kulwana atawo na kwegaya. Mayinja namugaa tetulonda lukwago tukolera. Kuba ne kasasiro ffe gwe tujja waka tumwesasulira ssente ne bamutwala. Tulonda kwesanyusaamu. Naffe eri bwe mutulya naffe wano ne tubalya. Kati gwe byoli mugandi malenda abadde mulwadde. Ye wandiisa nga ali ku kitanda n'atakubayo kampeyini anaakuwangula. Nakalya. Kati omugenzi Segirinnyo omulaba Mukama muwumuze mirembe. Twante ebbanga lyonna teyakiika nga mulwadde. Abakubaawo ne batwala butwazi empapula ze nga yeesimbyewo era yali ajja kuwangulira ku kitanda. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenasa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina
Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Uganda, are you ready to make a difference? Join us for the Road Safety Marathon 2025 edition, run for trauma care, scheduled for Saturday, May 31st, 2025, from Old Kampala Senior Secondary School grounds at 6 a.m. Lace up your shoes, hop on your bike, and take a stand for road safety. Walk, run, or cycle 5, 10, or 21 kilometers and support those affected by road crashes. Your participation provides vital support for trauma care and raises crucial awareness about road safety. Register your participation now for 30,000 shillings adults and 25,000 shillings children, with loads of prizes to be won. Access your kits from LRSI offices at Old Kampala Chicken House Level 2 Room 18 Faras offices, or call us on 0752 605 479 or 0200 999 296, or visit www.lrs-initiative.org. Let's run, ride and remember, together we can make Uganda's roads safer. Organized by Legacy Road Safety Initiative and proudly supported by Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefuno Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wele somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Mpale gwe kikazi kintu kikyokoze kati kale empa nyambale musajja muwaye kwanza owedda ndowooza kangu waddakiika emu kyali bwerere ddala mbokisa neetaaga kuteekeko atambula obwere nga bw'obadde kati tokikuliriza nnyo tuli mu kamera mune kasuku nawe obudde budda kutuwa tobisobola kati kambikole nga nkyasobola omanyi nti nkusanze bwerere buli otya gye ndi ogamba otyo omwana empala abadde agikolako ku hoteri anti bino ogikolako wandibadde olina gy'otudde anti kati ate obadde ozze emirimu nga girina otandika ffe tukolonde move kireza ne boxa tebakubaawo osobola okutambula obwerere nedda ate ekyo nedda tegisoboka anti bagamba half alof teeka mu giraasi oleete bwewakyo tuwadde emmeeza leeta emmeeza eyo mutyaba kubonyaabonye n'ogamba kiki mutyaba akola ku restaurant yawa ateeka wano emmeeza namugambye seetinga omusajja njagala bw'atuuka bati action mma nkwagala n'enkuba kabe nti ng'okyayokya naye nze nkwewuunya ekyo kiwedde omuntu atambulira mundaweya naye ng'ogamba otya ndi bulungi happy new month kozi tuli twasembalabagana mwezi kati tuli mu guno kati guno guggwako nagwo gugenda omwaka nno gutuuse mu kitundu kati omuntu ye first half byewasuubira byewatukola mu ntegeka yo bikoze kwaye kati kitegeeza oba olinako ekitundu beera okutteko ekitundu bw'oba tokirinako kitegeeza awo kaba kaweddemu olina okukozesa obwangu obungi byo byowulira nti kaweddemu dda kati eyasuubiza nti guno omwaka oli wafuna lubuto bw'oba tonnalufuna eyagamba nti onoozaala bw'oba tonnafuna lubuto guno omwaka biveeko togenda kuzaala kati ab'embuto bba ab'okuzifuna bo bakyaliko ate oba onoozaala wa owaayi onyawo kajuyisi kaaki leeta mango
muwe Matovu Joyo musanzeewo Salomu n'omukyala ate kati wazze kola naffe ozze mu Shalom ne Shira Price Salomu enne mirundi jampiso bagiweza olunani kati leero mwesanze ne kati leero kakuyiribe tagenda kunjiri mayakako kuyiriba ayagala okumanya akakalimu boza Zambali Zambali muyita ku Joyster mugamba Zambali jangu tukoleyo akantu koye kale twapulaninga otulanga kasoko kanyigirize kululwa nzije naye ebintu bintwala koze natujja ngatotola tutandika tuba twakatuuka abe yakatuuka nga kweza mwambala ayi Zambali tuvudde wala chichi nga omanyi bemanyi kumbe Zambali akyaza abakuba Nuupu naye mwennyini nyi amanyo giweteramu tumala interview enkuba yali etandikirizawo efuuwa Zambali ngaga nti akati katukome wano bilika tujja byongerayo enkuba etandika otonya agenda yeggama enkuba wali waggulu Zambali amugamba nti nange empaya yono nanga akantu si Zambali ono kwezi amugamba mpaya akantu Zambali kwa yali atalisoka musawe Zambali nangana kwezi saagala kola ne mugamba kola assessment yo saagala yekwasa eti nze namugamba aleme kola interview ngagenda akola interview na kwezi namulaba kyamukola ekyafu butuuka ku kiteba ngamba si kitebe ne ku kitebe ne ku kiteba yeyo ku kitebe bamugambako ani bamugambako nayo nga nti Zambali anti kyekugambira nti okumanga si nkiwakanyanga si kitebe TV ya baba kwokola yani baliyeko wa kibiina ki NRM kyogamba principal tagikyalanga nedda anti tugenda mpola kyogamba kiribe ekiti kwezi ye akyaliza ddala talina muntu gwakyaza mumanyi bulungi mu bantu 100 kuba baba yogiraba esolo kubanga yabali naye enkola gyekolamu ebintu golowooza waaki be baali bavuma NBS zaani tebavuma baba anti kyenkugamba nze njagala omuntu oyo ayinwa platform ng'agiyina nga y'amaanyi nze gwe batagenda kuvuma kubanga nze siina wogenda kunvuma onvumira ki nze sigenda kwesimbawo yadde kwerosi wano nze nkyukakyuka njagala nga nze ng'omuntu abanyigirizibwa so sijagala lwamula siina gwe mpagiririrako nze nziya platform yo gwe kwolagira Nuupu nga bweri embi nze nenzija nenjogerako ebitu nga gwe mukyamu lwaki nkulekera okitegedde nze nzija nenkulaga nti gwe mukyamu ku mukutu gwo kwennyini ate ngamba kasuku omusajja naliŋŋanya omuwa kati bali mu kunvuma eno abaana bamuvuma ku mutimbagana n'okuvuma wa biseera ebimu si kutuufu lwakuba abantu okuvuma balowooza nti abavuma mbu principal yabalagira teriyo omuntu gwe balagirira ku ssimu ye omuntu ye yeerowooleza anti kyekyo kye nabagambye kubanga baali bavumye ne ku Mama Solo mukyala Kyagulanyi ne bamuvumanya waliwo ayinza okugamba abantu ndi mujje muvume mukazi wemule kitegeeza abavumi tewali nannyinibo kyekyo kye nali ŋŋamba waliwo avuka be nali ŋŋamba kati kye nategeera nze olaba waliwo we banvumira n'ensirika naye nakizuula luvannyuma waliwo yaŋŋamba insider nanga nti abo bakolera gavumenti nakyo kisoboka kati babeera baagala bakkube ojjolayo bwe bamala okukuba ng'abagavumenti bakuyingira mangu abali mu buyinza ngaga njangu eno ogendesa obusungu ogenda olaba omuntu agendesezza obusungu n'atandika okuba mbu Kyagulanyi abaana abo batuvuma Kyagulanyi nti yakube Kyagulanyi mu Kyagulanyi anyiige agambe ku bano tekisoboka akabadi nenkategeera anyisi ye nannyinibo abantu buli omu ayina omutwe gwe buli muntu ayina essimu ye nze nabategeerera awo kakati omuntu aba n'essimu ye tomanyi ne gye basula buli muntu yamanyi bwakola ki bwakola toyinza kera ku makyano nga nti abo Kyagulanyi yaja waliwo gwe batanavuma era newunya nnyo omuntu addawo n'agamba omanyi abanuupu baguvuma Katikkiro wano bavuma beene baamala kuwanika kaadi za bibiina nti be bavumye lwaki buli muntu olowooza nti bwayambala akakofiira ngoyo wanuupu naye Ssennyonyi bamuyingidde sajja waffe
ne kati anti nacho nabalabye nga bamuvuma neze kyengamba kubannange kubanga abo bawagizi si bakulembeze bawagizi bannange nga naye kazi wempagire ekibiina kya National Unity Platform betuna abeeranga buli mukulembeze tumuvuma tubanga ate fa abafuga abakulembeze toyinza kubanga gwo ologbo wagira nga gwo kulembera n'omukulembeze tuweeye endowooza zaffe ne tubaleke batulowoolezeeko olwolumu tubaleke batulowooleze ne twagala tutudde n'ogamba nti wagira Nuupu ate ekitebe bikisalawo obiwakanya kati gobera wa kibiina ki ogambye oli waki wa Nuupu ate kibasalawo eri ku kitebe gwe kyokuba kyowakanya kakati obeera wa kibiina ki nze kye nandirowooza nti bobeera wa Nuupu ekitebe kye kisazeewo sooka otambule nakyo endowooza yogiwe mu buntu bulamu okuvuma sikulabanga ensonga tuyinza okufaanana bannaffe bassaabavumi betumanyi nga baagulwa ne bateekwa ne mu kibiina ekirala naffe ate betunadde eno nga yengobeera gye tugoberedde ndaba si kibiti kiba kituufu omuntu osobola okusimba ensonga zo nonnyonnyola nga tovumye muntu n'omu abantu bangi nnyo wano ababedde nga bafuuse kyakulabirako nga bw'olaba Honorable Ssemujju Nganda n'abalala bangi Honorable Ssenyonyo yannyonnyola ensonga ze naye simanyi olunaku lwe yali akedde nga azze kuwemula oba kuvuma abantu naye annyonnyola ebintu ne bitegeerekeka buki bulungi lwaki gwe teweegomba ekyo ekifaananyi nga kyotambuliramu okuvuma kuno nze mbadde njagala tukuleke bannaffe abaagula abavumi bo batambule nako bakukulaakulanye ffe tutambule n'okunnyonnyola omuntu ategeere buki bulungi kubanga ekkufulu bwegaana okweggula tebawemula mpemule mbulo neegamba tweggule wabula onoonya kisumuluzo tuve ku kintu ky'okuvuma abakulembeze baffe n'abatali baffe kati nze nnyina ensisi gye nfuna ng'omuntu omusanze avuma omusajja ali mu myaka gya Muzeeyi Nadduli wankubadde alina kyayogera kimutakwataganye bulungi yo muvuma si kituufu manyi nti oba ovuma jjajjaawo munnyonnyola ate si gwobeera onnyonnyola obeera onnyonnyola ensi yeerabe etegere nti Kasuku annyonnyodde ebintu bye bituufu naye buli ojja ng'ozze n'otandika okuvuma ensonga y'entuufu ebulira mu kuvuma nakugamba bwe nzigyewo Kasuku ng'abaana muli balina ensonga zaabwe bakwemulugunyamu baga tuyite mukwano gwe kasi omwana atandikeyo nti omanyi taata oyo musiru mba sigenda kutuula kumuwuliriza ebintu aba byonoonye mukabuyimusi n'ogamba naye kati tugenda kugenda mu nsonga ki so nga abakutandika mu mbeera entuufu osobola okuwuliza era basobanura nga abaana be batuufu ne basinga kitaabwe naye tukendeeze kye bayita okubeera nga buli nsonga tuvuma buki buvumi tuleke kufaanana kifaananyi kye batandika okututeekako nti ekibinja bwe kitindooza kirina be kikolera oluusi osobola tolina ne gwokolera ng'ekituufu bulumi onyigirizibwa naye ng'endeeta gy'oleetamu ebintu kakati ow'ekitiibwa Ssennyonyi tewaliyo mu lukiiko gwe ng'omuntu gw'omuwagizi baateesa ne bayingira paalamenti mmwe nga bamugamba tebagendayo si bwe baali bagamba bwe baagendayo ne bamala okwanja ensonga ze bagenda okulaba nga bali tebali wiringi kubawuliriza walabanga sipiika n'owekitiibwa Nabbanja empisa gye bayisaamu Honorable Ssennyonyi ne bayimuka ne bavaayo nsobi ekyawo gy'abaakoze kati ekimuvumya ki byebyo nno munnaaye kapo okuvuma nze ng'omuntu nze simanyi bannyonnyola naye nze kyova olaba Kasuku wali ompuliddeko nga nyanukula omuvumi anvumye kubanga sikimanyi bwe bakyanukula nti oli ali mu kunvuma nze gye mwanukule lwaki mba nkwanukula naye nze ggulo nabagambye ne mbagaa nti abantu abali eyo bonna bonna by the way kati olaba kapo kankubulireko nagenda Nakivale eyo nina lwe nagenda erukunjiri eyo nenva erukunjiri twakeera ku makyawa naasubu waliwo kiddiru kye nali nfunye nga tukola nga documentary eyo tulina mugimaliriza ne tuva wano mu byokusaaga abasajja ne mugaa nti tukeere wano saa 10 tubeere ku luguudo zigenda oyingira nga 2 nga tuli Lukunjiri zigenda okuyingira 5 nga tuli Nakivale tukola
zigenda okuyingira emu bbiri nga tuvuga tudda Kampala nga ndowooza bya ssaaga tugende eyo oyita Ntungamo n'oweta n'ogenda eyo munda ali mugenze kukola ki tulina gundi gye twali tushootinga waliwo omulimu gwe twabiidingira ne tuguwangula nga tulina shootinga ne tugenda eyo munda kati mu kuvaayo omusajja n'atugambe kugenda Nakivale be munayagala okudda ate embalala mujje be Mutiwala mujje ne tuyita eyo bayitayo Bamateete wali owuliddeyoko Mateete wane Masaka ne Mateete ne Semba buli side Mawogola nedda nga kiri eyo kati oyikwata Ntungamo bw'ova Ntungamo booti waliwo ekikkirira oluguudo olukutwala waliyo booda ya Uganda ne Rwanda eri eyo oba ayitayo Bamateete oba wa ne twavuga kilomita ndowooza ngaaga ng'oluguudo lwonna koolaasi naye nga osobola ovuga nga tolaba mmotoka ekuyisa omanyi koolaasi oli omuweweevu ne tuweta ne tutuukawo tukwata ne batulaga kino kiddako eyo booda yeeyo ne tusigala nga tugenda ndowooza eyo Bright Lwamiramu lwajja akiikirira nange erabayo ebiposita bye ne tuvuga ne tutandika olw'ettaka nga waliwo wootuuka baatuga ente ezisinga ziva eyo kati bagenda bateekawo buli kimu kigenda kuvanga eyo kitegeera bateekawo poliisi nga ffe wano muyitawo buyisi bateekawo kabaria be mujja ne babaggulira ab'ente si bwotyo ow'ente bamala basooka bakebera gyozitwala biki bwe bityo ne tuvuga kati awo ne tukwata straight uzi n'ab'ente kati batwalibwa mu kooti y'amagye kasoogibba ndowooza bye bayisiza bogibbise ng'osumuludde ensumulule nti omubbi w'ente etteeka nalyo lyatugiriza atagana atya n'ebyo etteeka lijja kumala tutuga naye nedda waliyo katorasoling mungi ali mu Eastern ne Northern Uganda kati ate ndowooza balinamu emmundu abo bagayi waliwo abadda bbente ne bagamba nti ogusinze mu zino kooti endala anyway simanyi kikyo weebalama naye betwayita eyo ne tugwa e Nakivale bw'olaba ku luguudo lw'eyo era we nakkiririza nti tuwareega emmotoka ku sipiidi ennene shoko nga ziri wamu bezi ne tutuuka kati e Nakivale kyegezaako okunyumiza olaba mu kuvaayo aye tetwakomawo eno gye twazze mwayita ate twayitamu buyisi ne tugwa eyo bayitayo batya bayitayo batya useke wasimba lw'amaanyi ewantu gy'onyumya wala nange nali simanyiyo bayitayo batya bannange eyo kifo bakiyita batya bannange ogenda eyo ekyo ekifo bw'okigwamu bw'okivuga n'okyetolola bw'otyo ojja n'ogwade waka Muswaga ekkooki kale ate awo n'olyoka otandika eri ekkubo Kibaale omanyi ekibaale omanyiyo nemujja mugwa Erakayi ku tujja tugwa Erakayi ku district nemugga ekyotera netugwa ekyotera kale n'oluguudo lw'ekyotera twasanga abalukola kuva Mutukula okitegeera atandise okukola kati awo nendyoka nzijjangu e Masaka ku ssaawa nga 8 ewoli omusajja affe aba yalina restaurant wano mu kibuga mutabani wono wa Brovard Mutegede alina restaurant alaba nnyo nga apostinga abantu balidde ye yankolako nnoyo nanga akasuku lya kantu naye nga mpulira ninga nva mu byalo zammwe ez'ebbeeyi be babagambye ddala nti ffe abakadde essukaali atulwaza tebateera mu ddala lyamwe ampa obuwangaazi noza omuyembe sukaali waagwo wali emiyembe egimu nga girina sukaali waagyo bakuteeremu sukaali kanywenga bwebiri alyakuteeremu si ulyamu yaddaaka ku myaka gigaana kunywa sukaali wateeke mwagiri akatini unofuna ka test temuli yaddaaka emiyembe si myengevu mwengevu naye ovanga ku muyembe nga teguwoomeredde teguwoomeredde oyitawo toyise sijja kuyita
Anna ekimunemeseza obugere butini nnyo. Abwagaza size kijaya. Ogenda mulya birenge. Muyita atete yakubango oli ekigere. Naye kyebade kujenyola benayo ebintu ebyade bigenda mu maaso Soko je mukwano jangu come please hello jangu tulabe. Soko je jangu togenda genda aduse abana batya kamera. Nkugambye waliwo ekintu abantu kye bakola. Otudde ku kivvulo kasuku totuteeka ku YouTube n'omubuuza n'akateeka akulaba otudde booti olaba show totuteeka mu kamera zo kasuku naye alowooza buli muntu bamuteeka mu kamera n'akiŋŋamba ne mwa nnyoko ate mukazi mukulu alowooza buli kyosanze nga naffe gye tuyita oli agato tuyimba n'omugamba buli nnaku nnyimbirira buyimbiri sinyimba n'ebitali mu makulu kati nkuyimbeko ki naye kyembadde kugamba kiri beekiti nti bwe natambula saidi zeeyo kiina kye kyampaamu nti Uganda nnene abantu bayinza okuba bakyalowooza nti byassaaga era eggulo naadde ŋŋamba abo abaana abo bali ku intaneti naye mbaga nti amaanyi mugateeke mu kukyusa be mwagala okudda ku saidi yamu kuba Uganda nnene omala kujja wano ku gurawundi nakivale nali nga mpulirayo buwulizi wali ba refugee wali bu tenti tuizo kwa tuina enakivale nga tuinawo abantu miliyoni ngezi ate refugee alonda mu Uganda ayinza obutalonda ate kati tunatambya abamanyi by'amateeka tuyogera mu butuufu bwabyo takkirizibwa kulonda naye alonda oba talonda kale tugendera awo tusigale ku mateeka mateeka gwe gwe osazeewo balonde tetujja naffe kuba bamenyi babatoge mbu tugende nakivale mu gundi bagiyitaani mu barefugee nabo tubakuba enji tukoleyo kampeyini banatukiza tutekeyo ebyuma twaleyo embozi y'ekyukakyuka osobola n'okusanga bo barefugee babatiikingira butiikingiza ate bamune tokkirizibwa tukuwa buyambi kati gwe agamba tubakolerera kyenadde ŋŋamba bano nti ebintu bya ddala wali abantu abakyalowooza nti kanteekewo obuteesi simu yange nga bolaba bino betunyumyamu aye naffe betunyumyamu abantu mu maka embooko evuga abantu beekolera ddala ebintu kale mugane muga nti bannaye be mba mukyalimu eyo mukyawoza ki ebintu bya ddala neze kasuka ondaba mbina ebintu by'obufuzifuzi ebyo sikyalina muntu gwenkubanjiri tokyalina gwopolota anti ensi tuli mwemu gwe bw'oli oli musanyufu gwe genda n'ekiriwo n'ekisinga okunsanyusa yennyini oyo akugamba nti ebintu bitambula bulungi mamwawuka nagamba oyinamu 5 mpeeyawo n'omugamba ezaaki abantu mulekerawo okuwa abantu ssente n'emu oli n'omugamba nti tuli bulungi ate gwe oba oli bulungi nze nkugendi bubi ate nze gw'osaba 5 zange zaaki abalowooza nti bali bulungi gwe muleke tobukwasayo wadde ekikubu muleke bwadde kasule mu nju ng'amasannyalaze tagayina nga n'akatado bakazikidde talina mafuta gwe omusiriikirire bwami kasuka odda Masaka ontwaleko nti genda ssente za transport zina genda olinye ebbaasi vuga genda muveeko ali bulungi ate omuntu ali obulungi omugambako gwe kenyini gwayagala omutwaleko gwe omugamba tuli buki tuli bubi nakyaza omwami bamuyita mukiibi agenda kwesimbawo ewammwe eyo namulabangaga ono mutawa mukiibi yagamba nti nno mwanga kyebumu aleeta abantu ne bakuba enduulu programu yammwe nagira nagamba bande muto wange ebyobufuzi obirabye aye natugaa nti akaluluke gokayina wangi ensi giveeko gigireko naye embeera yobwetyo beerize kyendowooza kati yagamba wakibikumbeera independent ndowooza simanyi kibiina kyalimu akajja independent tagenda kugira koko lwaki tanonye ye NRM ate wa NRM mtu wange simanyi oba wa NRM zindi we butambala so but this is what nga bwogambye kapo bannange baganda basikiriza muntu kasuku nze bwe nkusaba gwe n'ogamba nti oli musanufu n'ekiriwe nze ekirungi nze omuntu ayinza okunnuma ng'avudde Bungereza avudde Canada nga tabimanyi naye nga tubeera wano ffenna gwe kasonga nti oli musanyufu okay essomero tutwala mugamu enguudo tuyita wamu amalwaliro olwatugenda wamu nze nga nkusiriikirira
ne wonna wenkubulya ng'olaja nazenga nzinga emikono angamba abo bali bulungi abo tebalina buzibu baluma mwami Kapo mumpeyo ku munnyo ogwaji mwabali obulungi olina kakutiya eto muveko so yembeera kabeeyibiridde bassebo ne bannyabo nga tunaba kweyongerayo ne kano kankayiseewo Nalukoola kooti egambye akalulu kaddibwemu aye nno naawo ayambiddwa buyambibwa waliwo gwe bagambako nti aliyo aveeyo gweyingira ono ayingire yaloopye wakamanya akaako sikenansana kali kenansana akoono mutabani wagooni wakayima ono yingira tebadda mu kampeyini kakati nno ekizizo kyendabye omanyi waliwo ekiri mu kulya amasiga amafuzi omanyi amasiga amafuzi tegali asatu judiciary executive ne parliament kati waliwo ekiri amasiga kyalya parliament netusirika kyagirya nno yaggwera mu lubuto kati judiciary ebadde ekyayina amagulu ebweru bagamize gawedde kasuka ogw'omusango n'omwana wa primary school nga gyogututte ediboy oba edigaalo ogamba ne muleeta obujulizi n'ebyaliwo asobola okugusala mu nsala entuufu naye waliwo kye nalabye mu musango ogwo action yaakyo we kyakolebebwa simanyi oba kyakolebwa in good faith or not nga nze ndowooza kyekyavuddeko obuzibu kiruwa omukazi oli agamba waliyo polling station 10 na mmeka nanya ezitaakola ki zino ze basambiramu obubokisi zaaga nti tezaabalibwa nga ani yabagaano zibala anti kati electoral commission teyaziteekamu lwaki gye yawaabira kati awe wali kubanga teyawaabira ku electoral commission wawaabira Nalukoola talondesa kati awe wavudde obuzibu kati ate omuteekako oti omusango nga towaabidde electoral commission tebagitaddemu yo ate eruwa bintu byatabuse oli yamubuuza nti naye nambi ne mwezi 14 wandiwanguddeyo nti awe nali nsinga okuba n'amaanyi bwali awo wagula ngenda bagenda okubugatta bonna polling station bonna nga bagee bawaggwe ng'ate tebenkana bululu ono bwakusinziza kakati kale bonna fenna wonna unaafunye 0 bagenda okugatta abeewandiisa ng'ate tebenkanankana muwendo ono gwe yakusinga kakati oguba ne musango lwakuba nti sente ezagenderamu ebyo ebintu obadde bakaddemu nze mbadde nyaga Nalukoola agambe nti kale tukaddemu anti electoral commission kyeve ebeera sente zigibula ng'ezerosi tomanyi ti electoral commission esooka gamba tetunnafuna sente gavumenti enatuwa sente ziteeka kati abo ab'ennansana ne babeera nga ab'ekawempe ne babeera nga ani abakiikirira tewali Nalukoola agenda kujulira bujulizi agenda mu apiiro agenda kujulira naye ng'omusango gwe gwanguye owuliro emisinde kwe guddukira n'apiiro eyinza okutuula mu weeks 2 ne bagamba nti era gukusinze basobola anti kino nze kinkanze nnyo ate batya mulamuzi oyo mayinza nomwongera eddaala oyo ensala gyasazeemu omusango ekanga era kakati kazuku omuntu asobola okukuba n'akuwaabira ajja kukuwaabira tomulirire nga yakubye balaba n'amala okukuba akuba n'agamba gukusinze ogenda mulirira oba si kyekyo ogenda kusibwa lwaki enkubayo yakubanga togalamira teekangayo emikono akapoyina ebirowozi awo wetulaze galamira sijja galamira nakuba buli wasanza te nakuwaabira gamba kati gukusinze nti namugamba agalamire yagaana nenkuba omuggo gwange ne gumenyeka nakuba enkokolo omuggo ne gumenye nga ye omuggo gwe kyekimuluma naye kuba kati
Nalukola ye yaleta abakuba abantu ye yasamba obubokisi ne babweyira nata mukusoka balinga ababivuddeko kati Kasuku nja kugamba n'abawagira mukyala Nambi Mwanyinazi abeni alemu ensala y'omusango mu mitima gyabe bagwewuunyisa bagwewuza bagegwe nate tegula bwangako guno bagwewu Nambi ekyamutwala ekawempe kyali ki Yuli yajja Kampala Central woman MP Kampala Wadembe anza n'okuddaho nga kujja agenda lira nze nalaba ate abalira umene MP bamwerinde ate kati abadde wano olaba ono mukyala Malenda abadde mulwadde ekisanje ekisinga nakati mulwadde tumayiwa mu campaign anasobola obbaamu ayinza n'obuteesimbawo omanyi kati Kampala ground eryawe yuya anti katulina at most favorites kati Kasuku ne banno abalowooza bemutyo munneewonyesa okulonda kwa Uganda kati abantu balonda mutukolere olonda gamba nange mmulumizaamu tetukyali ku ebyo era waliwo wano eyajja kalenda awo edda nga mayinja otannafuukawo NRM Mwami Sematimba yajja kalenda nga bayimbi we batuula nga najja n'atubuuza lwaki akalulu kange nze artist munnamu ate mugamuwagira lukwago mayinja nambuuza kakati gwe wadde atukuwagire lwaki n'agamba nze nkolagana ne gavumenti eriko nja batuusaako obuweereza nga sigenze kulwana atawo nakwegaya mayinja namugaa tetulonda lukwago tukolera kuba ne kasasiro ffe gwe tujja waka tumwesasulya ssente ne bamutwala tulonda kwesanyusaamu naffe eri bwe mutulya naffe wano ne tubalya kati gwe byoli mugandi Malenda abadde mulwadde ye wandiisa nga ali ku kitanda n'atakubayo kampeyini era n'akuwangula n'akalya kati omugenzi Segirinya omulamu Mukama muwumuze mirembe twante ebbanga yonna teyakiika nga mulwadde abakubaawo ne batwala butwazi empapula ze nga yeesimbyewo era yali ajja kuwangulira ku kitanda Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga ani akiiki gundi si mukiise wa palamenti ani John Moses ali ate akomawo nno atambula ku gulawundi ng'ayitako mu batuuze kyogamba ewuwa akyajjukirawo bulungi ng'akyamawo bwe bate batutte mutwale namugamba ero ligenda kaali wange taliya yadebe ebintu byo Kasuku bibyo feno mu Uganda kwegaffe tulowooza birala oli ku birala alo omusajja yaŋŋamba naŋŋamba nemuganda yeggwe nga tova bweru naŋŋamba Kasuku era bwe nvaayo ntuukira mu constituency nemba nnyonnyola obubi bwa Museveni nenzirayo abantu eri banyiivu bakoowakoowa dda anti kye yagamba kye kituufu abantu bano abanyiiga ne banyiigira gavumenti tokyalina kirala kyobagamba gwe kulowooza nti nno tuleete omukozi baleeta ono ne bakunyiiza gwolabanga kiyenje kati bino ebintu gavumenti erimala
kutereera ng'abantu bwe balonda ku bwa president okuva ku president paka wansi ku ero siwano nga bye balonda bye bituufu nga tebiriimu kubuzaabuza batandika okulonda be baagala babakolere olwo tuliddayo ku bakozi kati si bwe budde buno nalabye ne Margaret Ziwa ataddeyo ebipande ajja wa Nakawa Kampala ajja Nakawa addayo bajja Nakawa si ye yesimba ku Ssenyonyi ndowooza neno n'omuntu ayesimbe wa Ssenyonyi abamumalirivu nalabyeko ne gundi Lwamiti naye ajjeeyo muganda wange oyo bano ne Burora naye ajjeeyo abantu banyumirwa bunyumirwa kuba bipande oba nange nkikube ogambe nti ewa eŋŋandwe ewamu eŋŋando ngene nezime kumwaka kivumya nti kati kunyumirwa kuba kipande ne weetimba ku muti ne kireebeeta ki bayinza okuweerayo awo ku nkalu wa mu nkalu awo naye Ssenyonyi nga taswala zikuwa ove mu kalulu akuleka n'ojja eyo nno waliyo baminisita ye ateekamu ani n'akugula agava mu kalulu gye bali eyo minisita akuteekamu ogenda olya minisita yazzaana opposite anti abalaabalamu zino zagenda otteeka mu kunoonya akalulu naye okujjako nga kye babala bazikwata n'azikuwatawo abantu besimanyi tosobola okwesimbako naddala mu Nuupu ow'ekitiibwa Ssenyonyi obeera ono nayo ki ogenda okuliira obwereere kaba kaweddemu aba agenda kukulya naye Lwamiti takyatiira ddala bululu egindi yafuna bumeka waliwo yesimbakeho email 149 hash abo tobaleete ya mukosita eyo nno yali azimbyeyo hoolo za firimu abo tobaleete ya mukosita kosita zo nga 3 baba batuuse konsita wesinga ogimasi kyokka kankubuli muto wange Lwamito yazimbayo eyo hoolo ate no musajja mulungi naye kyemmulabako tajeti walaga ndoza wakyamubuze nekyalina kati abantu baffe kye balina omumanya olaba there are very few cases mu bulamu wogambira nti wasimbulirawo bannabyabufuzi olina okubaako wootandikira kansookereko ku bwakansala n'osoma ground kati nti ku kansala abeera bw'ati abantu abasinga bali wano balowoozayo bati bakolayo bati n'ogenda ng'oli abantu bakoppa Bobby olwava mu ndongo n'agenda mu Parliament nabaga nga ye yakisobola abantu balina ebintu bye bakoppa nga si bituufu 226 agenda kubaayo kya kalulu ako kagenda kutunyumira ate abantu obalaba bankisobola ojja bawulira abantu beyongeredde kati ddala okulondesa obusungu kibayita protestive vote abantu balondesa busungu nakunakuwala nanaakola era kuno olugenda okulaba ku mubaka wa Parliament nga tomusuubirira ddala oli agambe kampeemu ono abaddeyo akoze eki kampeemu ono agenda aliyeko naye omusawo gwa Nalukoola go nkyagwewuunya simanyi oba bakubyeyo ntiisa kulaga nti ne mu 2026 kisobola okubaawo munokera Bukezi ne bakulya nakyo kisoboka kubanga kinneewuunyisizza kitidde nnyo tokikkiriza sikikiriza naye kano ko Nalukoola ajja kumpaayo ko ku nkalo kaluwa luli nali bwereere kati kasuka okalaba kano ne baddamu ate okulonda Nalukoola ne baddamu ne bateekayo okulonda nga tajulidde electoral commission neddamu neteekayo okulonda ekawempe ate kagenda kuba kakyewuunya katya ate obusungu bagenda okulonzesa Nalukoola bugenda kusukka waliwo n'oweeni alemu agamba naye nga lwaki omusajja bamuyiikiriza bwe bati ngalabya ddala oli yawangula mu mazima omugize bwoti naga kati kamulonde ate bagenda kukateekayo ng'obudde bwennyini bwakugenda mu kalungu abantu bali eri bali mu bumyufu bwabwe
agenda kulonda Falina nambe ajja kulonda n'abamuwerekere nga tababuli omali mitawana ake constituency wala bya kalolo ka NRM emboko yavuze kabadde ka kusimba mu mugongo waliwo abedda abesimbawo n'atunula emabega ng'aliwo obuwoomu waliwo gwe nalabye yatunudde emabega aliwo yekka ng'ali bwomu kyokka nga yali minisita naye waka ababaddeyo abeerayo buwoomu abewaka baba baalaza si benyalemu kyakibula bakalulu ako baali bakagoba kyembuuza ne ku erosi tomanyi nti baali bagambye bakusimba mu mugongo naye kati kyembuuza abewaka booyo bedda ali obuwoomu nga tendabwe bagironda ku gataliiko nfuufu manyi nti baalaga famire ezatabuka ng'omusajja atunula emabega ng'aliyo yekka omukazi we n'abaana bayimiridde mu opponenti naye kati bano aboona ebadde obuwoomu bo abewaka baalazeeko abewaka baavayo oba mu opposition abewaka baavayo bamugambye ffe tetugenda bintu byakisimu tuswaza genda tuswaza tuweemu obudde give us a break naye we nategeredde nga eno Uganda erimu abaana n'ebyana embooko yavuze nga beekuba twenda tulabanga batonye emisala naye salabeeko poliisi gwekwata ebyawe tebiriimu kuwaaba bemwaso omutwe gende eka oliwo eyo elwengo wasembabule waki abantu bali bwe batyo problemu eri kiki ekiri esembabule ekyo tutategeera tanga odoyi muwulidde awo kati ku mawulire g'essaawa zino agambye wati waliwo eyesimba bamutakatirima eyerangiridde yazemu n'alondesa nga yeyesimbyewo n'alondesa eyerangiridde katanga ogodoyi agambye bagenda wiiki ijja kulonda n'agamba ne bwe muddamu ne mukola bye mukola eby'okukayiwa ngenda kastoping omwaka mulama tumale okulonda pulezidenti tuli baddira mukaaga k'omwaka ogujja naye nze muwagidde kati abakolera eki baana ba munju baliraga lyanyi baba abaana b'omunju omanyi nti bwe beeraga eryanyi obulawo g'okwata kitokota beeraga lyanyi anti natunuulidde akalulu ako ne neewuunya embooko ng'evuga bo bokka nabo naye tebawaaba teri poliisi gwekwata terina gweziyiza kkuba obwedda abantu basimbye mu layini n'emiggo gyabwe teri poliisi gwegujjako kati olubajje n'ejjambiya mayimundu okusimba mu layini ya buli omu n'enzo era muggo ne guvuga bino nno bye tugenda mu biraba ku Mwami Kasuku mu biranga bye tusekeramu naye ensi yaffe eno weeraga si birungi si gye twandibyagaliza si gye twagyagaliza kubanga gwe buli wozimba abantu abaana abali mu NRM abakamyufu nga bo bakubagana kisipaananyi kikyolaga mu balala nti okuba si kubye embooka enyooka naye wakitasala omutwe gwonna n'agumalako aluwa ono dokita okyalekako kano akawa akkirize nti ziweddeko nali mayizi kunyuuka bukuufu eno yonna azimalayo n'alekawo kano kokka kalinga kasekyewa tewamulaba sekyewa yasala wano ate ono yasala eno n'alekawo akaawano bantu abakulu batandise okukopa ebintu ebitali naye kankuwe Mwami Kasuku waliwo ekintu kyotuuka emyaka nga si kituufu kati yatuuka oba yakyagala mu buvubuka obudde bwekireka bwatuuka kubanga ate sitayiro y'enviiri simanyi bwe bagiyita akukota eno yonna ate yo tezikyamerera ddala tuyinza okusala mutwe ne gufaana bwe guti tulanga gulinga ekisambi olowooza wabaawo enviiri teziriiwo baba zaatuuka kano kali muddayi kano ke yalekawo n'ekiranze kye neewuunya nze ku myaka gyange Mwami Kasuku sinza kudayinga envi Katonda akuwa emyaka kyekirabo kye twagala kya bukulu ate n'otandika okudayinga enviiri era naliko mu saaluuni kati omwana yali ansaala nasanga takoze ne bampa omulala nze nali simanyi nti waliyo obuntu obukuulamu envi kati nenneebaka nali nkooye genda okudda engulu nsanga agira bwati nga natya n'obumwe konze okola ki nti nkukuulamu nvi konze zikoze ki mwato kiddangamu gwokubiri nimbuuza zikoze eki
Nangamba nedda banno bajja wano bazikuula abantu banno bebaani muga toddamu kuula nvi zange bantu balwanagana n'obukulu bapaapaagana ati bapaapaagana nawo ng'olowooza balina kaki olowooza balina kaki omuntu akuula envi sewo kale sewo nawe gye dokitaali jangu jangu so kati embeera yeeyo ne mubuuze kati soke tukome wano kweno tutandike empya wagenda otubeera tutandike empya abantu babuuzizzaako gyobuuze ku bantu bantu babuuzaako wano wabeera tutuula wano ku Jevaini nanyonyola ekintu nekitambula era njagala lumu nkukyazeeko tuwoyeemu twegayegayeemu awo tulabe omanyi bali bakasuku bano balaba ebintu bya mulembe guno omuntu olina omunyumiza nti ebintu byonna bye balaba n'okuva edda byaliwo mu ngeri yaffe empola naye abantu bo balowooza nti buli kintu kipya buli tewali kipya bikyukakyukamu okyusi naye era okubaako omulamu wabawo foundation kakati wadjustingako katono nnyo nze naadjustingako katono nnyo ate kakati ekikoze obubi abavubuka bwe batunuulira ffe abakadde ate balowooza nti ate naffe wetutunuulira abaana tulina kakati okubondinga okusharingako ebintu waliwo ebituufu ebitakyasobola kukola mu mulembe guno ebyaffe naye nabo balina okuba nti baborrowinga wetukkiriziganya tujja ku middle ground wemwesanga muti ekyo kikulu nnyo naye osanga nga bo eno tugamba tebamanyi ate nabo bagamba ebyaffe byakaddiwa nogamba kati awo netubeera nekubawo okusika omuguwa so kati tulina okubeera ku neutral ground okuunderstandinga bo batuunderstanding ekisobozesa okubeera wano wetuli ate nabo batuwabulemu ate naffe tulina okugonda kubanga ensi ekyuka so kati tulina okubalansinga the board naye nga kasuku awabula biruwa kapo tonsetinga kunkubya mwami bagenda indamuko nkusetinze gati no kasuku yekweganga alina engeri gyasanyusaamu n'omulabanga era naye waliwo oluusi n'awabamu katono awaba n'ebinene abalansinga kwegamba alina engeri gyabalansingamu oluusi naye kwegamba ye agwa saidi zonna kyekirungi agwa saidi zonna kyemwagalako akola wizidro bw'alabanga ebintu bimutabukidde ng'abivaako ng'adda sayidiyo natandika okwebuuza balina emyaka emeka kwegamba alina engeri olumu n'omulaba nga ayingidde 37 lekera awo 37 egyawa wegyeweza olina byomusubi ate awe lekera awo ayaga kutemako 5 etaano ate ate oba omususizza waliwo ekirimba newonkoma noga omusajja kasimuddusa nnyo nane sitema nnyo sikabalako miniti nekasuku togiweza esatu musanvu nedda sinaba akyayagala kubeera eno wansi ndi kwa 36
naye ate n'omukaaga njagala kugutoolako emyaka bembalabalamu ebintu byembonyebonye mu nsi walogyotabala zire kwaka kino kyonna kyonna gyembonyebonye ebizibu byezisinkanye bembigattagatta bikola emyaka 6 nagyo njagala njijjemu beereko smooth sailing obuzibu omubiri tegujja kukkiriza neffe tuba tukulaba omubiri gundi biyinza okukulemesa omuntu ogenda asala emyaka neffe tumutuneruga mubiri ataana agakonye ng'omulaba kati nzanyiremu 3 mu ng'emeka nzanyiremu 3 kkiriza wemba ndaba bwe nti waba azanyira egamba dokita kyagamba gina ebiri gyotemye sooka ogizeeko omubiri n'embeera nakyona byonna kwega omubiri gwa myaka ngana ayinga tebiyinza kutta amabega nga kyazze waliwo ekintu wato kyakiti nga kyekikyabalabaddaye kati mugamba emmeeza eno nti bakireese eggulo era bwomulwa gyagamba si yaggulu kati namubiri beggoma Dr. Boso nwanisiza misana olina budde ne buziba naye misana ntuku anyway Dr. Boso agenda waggulu wali adirectinge bana bafunyeyo budde n'akomawo n'atusanga tweyongera owayamba tusika akatebe wano wabisetula emboozi atuwe ku byakaka tumwe ku byaluli ategeere nti naffe tetwali basajja bakuzannyiraku amina sebo naye webale kuuma mutindo so yeye embeera nga bwetambula olabe kati engeri gyokita Bosa ye gyali musajja mukulu akwetegereza ng'osala emyaka naye sebe enviiri kweziri wano ebyokusaaga nga bizze weeziri wano ozirabye weeziri tulowooza ddaayi naye weeziri ebyaddala weeziri tozirabye kati akubye naawe omukuba nange kamunwanise yalowooza mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulura bababbi abakyala wale somoyo mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange